kati Jeno Bijirwa bwana akulembera mu Busoga ne bamemba wa parliament abave Busoga bonna n'abakulemberamu ne babeera Kitole era oba oli Busoga ng'oli mubaka wa parliament oba ng'oyagala kwesimbawo nga Jeno Bijirwa takuwagidde ku luno akako kaweddemu bantu badde bawuza yava mu UP tajafuna abantu yava naye walabya amasannyalaze agali ku Bijirwa wagalabye abantu nga bayitirivu mwe muve Kampala oli waliwo abakulembeze abavano n'ava ku kitebe ky'ekibiina oba FDC oba NUP n'agenda okutuuka e Masaka naye ng'agenze n'abantu bonna bonna abakuŋŋaanyiza wali ku kitebe n'abatwala e Masaka n'abakuŋŋaanya ku kitebe n'abatwala etteeso mbu bagambe mbu abantu bangi naye nga talina bantu kyalabi tewali muyimbi yavudde Kampala in fact eyavudde Kampala okuyimba ye yasembye ate bwe yakuta omuzindalo n'abantu ku lufungaana ne bava Kalifa aganaga kase yakuta omuzindalo abantu ne ku lufungaana ne bava in fact lero kubanga ne Bijirwa yadde amaze okuwa nti tusoosowaze ekyaffe ekitundu kyaffe kye kiba kikulembera Eastern first Buganda first okitegedde kubanga mwandi munenyeza nti nataletayo ko muyimbi wa manyi jere naga nti kansitulo omuyimbi ate nga abadde na candidate kubaka wa parliament mulamba bwe yatuuse abantu banga nti se fe tulina abaffe wano ate n'ekirala kanso time ya speech baatutte obudde okuwuliriza Bijirwa kiki kyazzo bagamba nga tewali n'omu yenyeenya nga tewali n'omu anywa mwenge aseguka nga tewali n'omu aseguka tewabadde n'ababadde banywa emmonde badde baguvuddeko ne baguvaako okulaga nti badde bamugoberera bamuwa attention bo wenyini basobola okumujjukiza kino badde okireseeyo yogera ku kino audience bamuwadde attention era nga baagala message gy'abawa kubanga waabwe yes era ne baga nti abo babadde baatulyamudde enkwe ekituufu twabategedde bade batulyamu ona osinzira okubeera nga otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzako nti osimbye otya afunye okusomoozebwa ofiiridde olwaziza n'okusomoozebwa okola nkusaasidde nnyo asobodde okutuuka ku buwanguzi buyozaayoza nina Kanso Hassan Nsubuga akulembera Buganda First kisinde kya byabufuzi kyasalawo okukola byabufuzi nga kisinziira mu Buganda agenda kubuuzaako oluvannyuma tugenda kutandika okwogera ebigambo Kanso osibye otya buza abantu sebo nsibye bulungi sebo osibye otya nange gende manyi kano ke kabonero kaffe Ababuganda First kano ke kabonero kamwe sebo sebo kama alogo tugenda gikuweereza sebo kama wange batuwuliriza era batulaba mbalamusiza nembebaza okubeera ku mukutu gwa MS Media abatavaako ddala babeerako kuno bayitirivu saala waliwo Saalongo omukwano gwange ali awo ewakisaawo yagambye emweroko MS yabaddeko live nga tuli ekamuli timpaka okutoba twatandise okutuusa lwebamaliriza teyazikizaamu wadde sebo tukwebaza ate nasheyalinga buli wamu buli muntu namuwaako oyo yankubirako Saalongo wakise sajja mulungi nnyo oyo memba waffe wa Buganda First so twagala kubebaza bamemba bange bonna aba Buganda First okwetolola Uganda kwetolola Buganda yonna ate ne okwetolola ensi yonna muganda wange kiwanuka wali awo South Korea sebo tuwongera okubuuzaako okwebaza emirimu gy'otuusaako engalo bamemba bonna aba Buganda First abagala okwesimbawo manyi nga bayitira mu Buganda First bayitirivu kati naye twongera okubayita mwenna buli agala okuvuganywa tetuli ku bya kibiina kya byabufuzi tujja kuwagira oba oli wa kibiina kyo oba oli wa kibiina ki kasito n'abeera nga ensonga zaffe ensonga z'abantu ba Buganda ensonga zaffe omukaaga nga kwoyimiridde olina kubanga era oli mu Buganda ng'oli mu Buganda ojja kubanga oli mu Buganda tojja nti ate neesimbyewo ene waliwo abampise naye abo bonja kugendayo waliwo bannaffe abali ebugisu eyo embaale bampise ngende njogereko nabo abavubuka era ndoza lwe nagenda tujja genda ffenna sebo yagenda ffenna tetukwata Jinja Road era Jinja Road tuyise Jinja abavubuka be bagandi jangu sebo naffe tuli bubi eno otuyogereko naffe n'abavubuka tulabe
era ne banga nti waliwo bannaabwe bangi abakwatibwa nga baali ba Nuupu nti baali bawagizi naye Nuupu teyabafaako n'okutuuka kati tebamanyiddwako mayitire. Nja kujjayo ate ensonga ezo twogere okuzirambulula. Babadde Busoga, abasoga mwena abantu b'e Kamuli mbebaza ino mwebale kutwaniriza bulungi, mwebale kuwagira Jeno Bijirwa, mwebali lala ate muwagire mujje n'okumulonda mu mulonde. 226 Bijirwa ajja mugende mu mulonde ate ensonga zitambulire ddala bulungi. Sebo webale nnyo kumpa omukisa guno. Kiwanuka. Mutumiddeko sebo. Musangawo buli naye tetwagala ate amanyi gagenderaawo. Musajja waffe gyali. Then owa California yani? Mukyala lwe majali e California. Yangambye kati agenda Georgia. Agenda Georgia mpozi alisaza li America. Poza masazo linya na nyonyi. Era ganyonyo ite okuba ne ticket y'ennyonyi. Navuga obuvuzi. Tosobola vuga wawangu nnyo. Kibaga kuvano ng'ogenda katugamba ogenda Tanzania. Ate oyina byoyagala ebyamu. Nedda. Kiringa kuvano ng'oyingira Somalia oba ng'ogenda kuyingira Chad. Sudani n'ogiyitamu n'ogenda Chad. So gali amasaza manene kuba kati California mwabeera. California ekubisaamu Uganda nga nnya emirundi ngena funa kali. Kitegedde. So n'olwekyo twagala okubatumira n'okubeebaza emirimu gye mukola yonna gye muli eyo South Korea, America n'ensi endala zonna. Namba yaffe eya WhatsApp bw'oyagala kututuukirira ku WhatsApp nga Buganda First. Enamba eri 0702 93 96 23. Nawe ayagala okwesimbawo. Ayagala okwesimbawo, ayagala okubeera member. Ennaku z'omwezi 25 guno omwezi tugenda kulonda executive yaffe. Esooke egenda kuba ya kiseera, abakulembeze bagenda kutambuza emyaka 2. Then emyaka 2 bwegigwako tulonde abakulembeze abanaatambuza emyaka 5 egijjudde. So mujje mwenna abagala okubanga mwetaba mu lukiiko olwo tabamiruka mukube ku namba eyo 0702 93 96 23. Yeyo osobola okuyitako n'owerezako WhatsApp oba n'okubako direct bajja kukwata era oweeyo amanyago gy'obeera ne gy'oviiridde. Tugenda kulenda ba deputy president okuva mu mabendo benda ag'enjawulo. Guleeta Mukono, guleeta Kampala, guleeta Mpigi, guleeta Luweero, bava mu guleeta Masaka. Abantu babeereyo batambuze emirimu gya Buganda First. Okubuulira abantu tiffe bye tuliko si bya bufuzi bino ebyakadaala ebyo. Tuli ku nsonga z'abantu. Tulina ensonga 6 bwe tugenda okukomawo wano ku Lwokutaano. Tugenda kujja nazo ssebo. Ekiwandiiko na mutaayi. Ekiwandiiko na mutaayi. Ojjo kipulintize bulungi. Ensonga abantu bazitegeere. Wonna osinzira okubeera ng'otulaba abali mawanga ag'enjawulo Russia, Qatar, Congo, South Africa bangi. Naye njala tunyumye ku lugendo lw'e Busoga ne ku lukuŋŋaana lwa Jeno Bijirwa lwe twabaddemu ekirungi wabaddeyo. Yes sebo. Nange nabaddeyo. Kulikayo nnyo sebo. Twavaayo. Olugendo terwabadde lwangu. Olugendo terwabadde lwangu. Wawanvu nga wawanvu. Naye. Naye twebaza ababaddeyo. Sebo tukwebaza, twebaza SMS Media. Ng'omukutu management yonna. Bataddemu ssente empitirivu okugenda amafuta, data na biki. Era abantu sebo enamba ya MS Media kweri okwo. Mutegeeko akasente, mirimu gitambule, muleeta obulango. Oli wa ssomero, leeta akalanga abaana baba banaatera okudda ku masomero. Muleeta obulango, oli wa factory, olanga ddwaliro, oli munnabyabufuzi, ne bannabyabufuzi obeetaaga. Mbetaaga. Bajje ku mukutu. Leeta posita yo jangu otuuse eddoboozi lyere abantu bogenda bakutegeere. Kubanga waliwo munnabyabufuzi. Mu byobufuzi kapita asooka kukumanya. Yes, kukumanya. Kukumanya ye kapita asooka. Ate n'okumanya abantu bategeere ojja ku ki? Ojja ku nsonga nga zino eza Buganda First ze tuleese oba ojja kunoonya bibyo. Abantu bakutegeere ku MS bategeere bagenda kulonda mu kulembeze eki. Eyo ensonga nkulu nnyo. Nsonga yo nkulu. Kubanga waliwo kati abajja wano nga baga struggle naye nga bw'omubuuza mu baka parliament n'adde mubuuza wa kibiina kimu ne mubuuza nti ne struggle gye mwasuubiza abantu etuuse aga muganda wange. Nange simanyi kiddako. Naye nga mu baka wa parliament. Ndi tamanyi. Kakati kanso yatunyumye ku lukuŋŋaana luno. Olwabadde Busoga. Mu kusooka gwe nga gwe walula Jeno Bijirwa
bwe basoteka nga ERP walulabye otya? Olukungaana lwadde lulungi. Nze kye nalwagaddemu ekisooka tewabaddewo okusosola mu bibiina byabufuzi ng'era bwe bali nti enkola yaabwe nga Buganda First bweri ffenna twabaddewo nalabyewo bamutazindwa baali ba independent Munyagwa FDC obakati Honorable Munyagwa simanyi watuufu wali wa PFF PFF yabaddewo n'abibiina ebirala bonna babaddewo Jema abajema wabalabye abe FDC in fact sekuyita legend w'ekisinde ekyo wa FDC ndowooza okiraba so babadde n'abantu bangi ab'enjawulo ekyo kikulaga nti bwabaddewo obumu ate n'okugenda mu maaso ng'ekisinde okulaga abantu Jeno Bijirwa be yafunye babadde bangi nnyo yaŋŋambye nti ne mu kampeyini ezaggwa enkuŋŋaana ze yakuba nti abantu badde tebawerangako bungi bwe batyo okitegeera ate n'okuba nti constituency ye Kamuli municipality constituency tuzibalanga constituency z'ebyalo constituency ya kyalo kubanga mailo eziri mu 10 okuva e Kampala oba mailo 8 constituency eba ya kyalo naye bweba nti osobola okukunga abantu ne bajja bwe bakitegeeza nti message y'ebitundu gye tukunga nga Buganda First ne Eastern First Buganda First walaye nga abantu bambuulira kuba gwe wabadde otulidde ddala mu bantu wennyini MS we yabadde esinzira ebyuma obadde obisimbye mu bantu wakati nga n'amaloboozi g'abantu boogera obakola ki obawulira nga baga nti ebikajjo biva waabwe tebakoma na kubadondola nti naye ne sukaali bamuteeka mu litawera mutanoga yetaaga ebijiiko 6 okunoza sukaali ekikopo ki nenga ebeerimira ebiki ebikajjo so nga balaga nti ekisinde kya Jeno Bijirwa ekya Eastern First kibayambye nnyo okwongera okuzibuka amaaso n'okutegeera bakulembeze ekibalina okulonda kuba bayogedde ne baga nti ne MP gwe balonda mu Kamuli municipality tebamumanyi n'okuva lwe bamulonda tebaddangamu kumulabako yes imagine nenga Jeno Bijirwa ate gwe batalonda gwe balonda ne bamubba ate nga ye abasiibamu abasulamu so ne baga nti ku luno bagenda kulonda omuntu waabwe ddala omwana waabwe ababeera mu twatuukidde mu maka ga Jeno Bijirwa si ye twatuukidde awo wennyini mu Kamuli municipality twasoose ku ofiisi ne tudda ku maka ge agatali simupangisa ina maka gage wakirabye kuba kati twe bajulizi ne mu nyumba twayingidde n'emmere ne tugirya buli kimu so kikulaga nti abantu b'e Kamuli batwaniriza bulungi ate ne batulaga nti omwana waabwe Jeno Bijirwa kuba batunonye waka in fact batunonye waka ne baga nti abagenyi temusobola kugirawo muti okitegedde okututwala akola business ne bafulumayo mu business ne bajjako wabwe ne amaduuka gonna ne bagaggala ne bajjawa mwe twabadde mu town ne tuyita nga buli omu batubuubira bubuubizi tibannanga okitegedde nga batwaniriza nti president wa Buganda First tumulabanga Kene Busoga naye ensonga nkulu nnyo okitegedde so olukungaana lwabadde lulungi era twebaza abantu b'e Busoga twebaza Jeno Bijirwa Jeno Bijirwa Moses tumwebaza okola emikwano kintu kikulu nnyo mati okola emikwano gy'abamawulire wabalabe bamawulire nga bangi emikwano gy'abannabyabufuzi mikwano gy'abantu ababulijjo wabaddewo aba universities institutions ez'enjawulo buli muntu kwegamba najja b'obutale abaki ng'era bw'omanyi nti omuntu ow'abantu abawansi abantu baffe abanyigirizibwa yabaddewo era yagambye n'okugamba nti ne mukyala we yazaalirawo mu ddwaliro ery'e Kamuli omutali bikozesebwa kati genda olete empisa otugenda kumutunga kuba yagambye nti mukyala we bamulongoosa bulongoosa genda olete gundi mama kiti gireete n'agenda ebweru n'anoonya ku maduuka okulaga nti ensonga z'abantu azitegeera bulungi era aziriko so abantu b'e Kamuli municipality we munaalonda Jeno Bijirwa tagenda koma bukomi ku kubeera ddoboozi lyammwe mu parliament naye agenda kubeera ne eddoboozi lyammwe wansi ku mmwe okulaba nti amalwaliro gabaamu eddagala ng'ebituluma wano mu Buganda kubanga ensonga zaffe nga Buganda First zifaananira ddala ne Eastern First ebituluma bikola ki bifaanagana obwavu obuli mu bantu abaana tebasoma
botunulira ebyennima agriculture wamulabye nti abantu balina emiyembe wagirabye gye twaguze ku makubo omuyembe bwe guti siringi 5 Katetenze ne waje n'omujiro yennyini ate nagenze ne ninnya miye ne ngamba bana ne balinnya ne bawanula ne soka ne funa gidi fresh ne kati kino gitwaguze ku kubo gwa 5 munene bwe guti ogusanga we Kampala tosobola kyo kiraga obwavu obuli mu bantu nti bakozesa obudde bungi kubanga omuyembe tegukulira mu nnaku lumu ba myezi 2 obesa naye bakozesa obudde bungi okulima ne beewola ne batekamu n'obusente bwabwe naye ate ne badondolwa nnyo ebirime byabwe tebituuka katale kana kanene so ekyo kiva ku bukulembeze bubi kubanga abakulembeze be balina okuteekawo embeera okulaba nti abantu baabwe basobola okutuusa ebirime byabwe ku katale ne babifunamu kati omuntu atunda omuyembe nusu 5 asobola okuweerera omwana musomero erya private erya bulijjo asobola okugulira omwana engatto mwasomera okitegedde n'ebitabo tasobola kubigula yes wakitegeeza okugula ebitabo by'15,000 wetanga kutunda emiyembe emeka ebisero nga 2 emiyembe $1 nga emiyembe 10 okitegedde omuyembe bwe guba gwa 5 emiyembe 5 si 12,500 kati emiyembe 10 eminene osobola okola ki okugulayo ebitabo 5 eby'olukumi ate nga nawe omuzadde olina ebizibu mwetaaga amafuta mu ttaala teri masannyalaze era walabye n'omudaala kwe twaguze emiyembe ngeri gye twavuddeyo ekiro walabye nga yabadde nzikiza nga ate tukozesa simu zaffe okumulisa wali okugula omuyembe okitegedde so ekyo kyonna kiva ku lack of leadership abakulembeze abatafa ku bantu be bayina kyekimu ne mu Buganda wano ti abakulembeze be tuyina tebafa ku bantu kyobola bafe tuvuddeyo okulaba nti tukolagana n'abakulembeze abafa ku bantu nga tebaliiko nti oba ono wa kibiina ki oba wa kibiina ki ekikulu muli wamu kati Jeno Bijirwa bw'anaakulembera mu Busoga ne bamemba ba parliament abava Busoga bonna n'abakulemberamu ne babeera kitole era oba oli Busoga ng'oli mubaka wa parliament oba ng'oyagala kwesimbawo nga Jeno Bijirwa takuwagidde ku luno akako kaweddemu bantu badde bawuza yava mu NUP tajafuna bantu naye walabya amasannyalaze agali ku Bijirwa wagalabye abantu nga bayitirivu mwe muve Kampala oli waliwo abakulembeze abava wano n'ava ku kitebe ky'ekibiina oba FDC oba NUP n'agenda okutuuka e Masaka naye ng'agenze n'abantu bonna abakuŋŋaanyiza wali ku kitebe n'abatwala e Masaka n'abakuŋŋaanya ku kitebe n'abatwala e Teso bwe bagambe mbu abantu bangi naye nga talina bantu kyalabikidde nnyo mu kalulu k'e Kawempe wano nti mwabadde mukuba olukuŋŋaana nga luliko abantu 10,000 abalonzi ne bajja 3,000 ate abo 3,000 ne mubagabana bakandidate 10 n'omu bagabanya abalonzi 3,000 naye nga mbadde mukuba enkuŋŋaana tagadde ne zijjamu abantu 10,000 kati ababadde bajja babadde bavuddewo kitegeeza abantu namwe mubadde mubasomba busombi walaba olukuŋŋaana lwa President Museveni olwanambirwe yakuba abantu abaliwo obadde olaba eza Nalukola n'Ekyagulanyize bakuba abantu abaliwo balazeewa mu kabox nga tebaliimu ekisooka namba emu abantu benyiye okulonda tebakyabyagala kubanga be balonda mugenda kukkusa mbuto zammwe eyo ye message yabaddemu enkulu era byabakama nabadde mulaba ng'agamba nti tanapu y'abalonzi oba baleete buleesi tteeka abalonzi balonderwa mpaka eryo tteeka terisobola kubeerayo naye ekireetera abantu okugaana okulonda kiki kubanga abakulembeze be balonda beefaako bokka yes omuntu ajja kulonda naye nga takulabako wadde ku leediyo wadde ku mukutu nga guno ogwa MS ng'oyogera nti eddwaliro ly'e Kawempe temuli ddagala nti eddwaliro ly'e Kawempe bamaama bazaalira ku ttaka ate ne babapangisa n'obutebe nga buno mwe beebasa abaana be bazadde bw'oba tokyogeddeeko tosobola nakukwata ku miliyoni 2 ze bakuweza emmotoka n'owa miliyoni 10 n'ogula emifaliso n'ogitwala mu ddwaliro ly'e Kawempe okitegeera kati bakulonde kuki omuntu amale budde bwe kugenda kulonda kubanga ki nga talina okunoonyeza abantu beekyokulya oli ajja genda mu nnimiro alime agenda nti wayi kangende nnime emiyembe gyange mwezi gye kinaagula amafuta g'ettaala mwesi oleme okujja omukutu ogugala olunaku lulamba osigale ng'okubawo music ogende olonde
nenga wandibadde ojja wano n'okola ssente n'okuba obulango n'okola biki betulonda balina okwetereza. Yes, kubanga tewali nsonga lwaki mulonda. Ekintu kya Eastern Revolutionary Platform kino kya nga nti eri Eastern First. Nayo nakirabidde ne mu entertainment nakirabiddemu. Nti n'abayimbi abayimbye eri badde bebusoga. Badde sibalaba nko nenga amasanyalaze gebalina tegalabikanga nako. Era abantu ababadde ku lukuŋŋaana batabaddeko. Mugende ku MS. Mu reviewing obutali. Eyo show eri. Okyeyalingireko ne munno olabe. Tewali muyimbi yavudde Kampala in fact eyavudde Kampala okuyimba ye yasembye ate bwe yakuta omuzindalo n'abantu ku lukuŋŋaana ne bava Khalifa aganaga kase yakuta omuzindalo abantu ne ku lukuŋŋaana ne bava naye abantu abayimbi beeri nabadde nange sikirabanga era nyina omwala gwe nabuza ne tebandabye nga nzijemu ne kooti nenjesiba mu kiwato Nyo mulago nabuza ne mugamba bano bayimbi bene abamanyi nagamba ngenyimba zona abantu bazimanyi ateze basaba walo MC yabagambe tulete Khalifa tulete gundi yabagambe kobo atuwa Khalifa tuwa nawe bamwitoba awiyo erinya lyabaddawo bweri kitegeeza nti bano ekyabwe bakitwalanga nga kyabwe ekyo kikulaga nti ensonga ya Jeno Bijirwa enyikidde mu bantu nti tusoosowaze ekyaffe ekitundu kyaffe kye kiba kikulembera Eastern First Buganda First okitegedde kubanga mwandi munenyeza nti nataletayo ko muyimbi wa maanyi tere naga nti kansitulo muyimbi ate nga abadde na candidate kubaka wa parliament mulamba bwe yatuusa abantu banga nti fe tulina abaffe wano era MC yakuzaga kati Bijirwa kamalo okwogera nayogerere sawa yenge mu kitundu omuyimbi naga kati bamulete omuyimbi yasembyeyo nga Jeno Bijirwa tanayogera abantu in fact babadde abayimbi nga bana abasembyeyo naye nga nga sibalabanga nakonzi nga sibawulira nako naye audience yonna egamba nga bwe bateekamu oluyimba lwenga tanajja ayi emizira gyokka agenda okujja ku stage ngati atono nenga ekirimu audience wali tamuluno olwaliwo oluyimba lwe nasinze okukwata mbw abantu bakambwe abantu bakambwe naye kasi ekidongo kyatandise buli muntu n'ayimirira neyesiba ebisensi naffe kyekyatutanudde ssebo okutulaba ku stage nga amazina gakwajja kubanga kitegeeza ekyabwe bakitwalanga kyabwe oli bye yabadde ayimba nabadde sibitegeera nnyo naye nga vibe y'abantu nayo ekuwaliriza okusituka okitegeera so kyabadde kijjayo ekifaananyi nti abantu baagadde ekintu kya Eastern First okitegeera baagadde ekintu kyabwe ng'abasoga baagadde ekintu kyabwe ng'abantu b'e Busoga ate n'ekirala kanso time ya speech batutte obudde okuwuliriza Bijirwa kiki kyazzo bagamba nga tewali n'omu yenyeenya nga tewali n'omu anywa mwenge nga tewali n'omu tebabadde n'ababadde banywa emwenge badde bagubuddeko ne baguvaako okulaga nti badde bamugoberera bamuwa attention bo wenyini basobola okumujjuza kino badde okireseeyo yogera ku kino audience bamuwadde attention era nga baagala message gy'abawa kubanga waabwe yes era ne baga nti abo babadde batulyamu enkwe ekituufu twabategedde babadde batulyamu enkwe babadde batukotogera nga tebaagala naffe mwana waffe asituke omanyi omuntu okuba nti tayagala ddoboozi lya kitundu kirala lisituke naye nga naawe weeyita mukulembeze omwana owaabwe avuddeyo asitule ekitundu noga nti oyo mubi nnyo tasaanidde nakuba kulembera eyo wammwe tasaanidde kukola ki naye nga ate abadde akola naye nemusalamu kumuliira muli mu ddiba munda nga omusege bwe gubeera so abantu b'e Busoga bakiraze nti ffe ekyaffe kyekyaffe okitegeera era basanyuse nnyo okundaba nga Buganda First kasa baagize nti president wa Buganda First bonna endulu neevuga ne baga nti n'aba Buganda kati bakutte ku kinyusi kyabwe olwo ne bongera okutegeera nti Jeno Bijirwa kye yatandika omuzinzi gwakyo gwegwo
olaba ne Buganda yeegase kuba Buganda yekulembera in fact ebitundu ebirala yandibadde kulembera wadde kati yesembi ne yandibadde kola ki ekulembera ne kati bagati olaba ne Buganda yeegaseeko kakati katutambule ensonga zaffe zikole ki zituuke walayo abavudde busa buli constituency yazze abavudde Buzaaya abavudde wa abavudde Kagoma abavudde Luddawa constituency nyingi eyo Mayuge Buyende Ludda bonna bazze ekintu kyabwe kisobola okola ki okukwatayo kubanga nabo bennyini bakyagala kyabo kya mutima abakulembeze bonna abavudde mu bitundu ebyo bazze naye ate abantu beeri ne bagamba abakulembeze mugende mutukiikirire twagala abantu beekamuli bo bennyini era bagambye oba gundi olukungaana oluddako balugenda kubeera oba Buyende oba ndowooza side z'embaale eyo lugenda okubeera era bagamba tulina enkungaana bwezi so ndowooza political bakiyita batya regional political empowerment kati egenda eri mu bantu egenda ekwatamu nnyo kuba gw'omanya abantu kati okuva Buganda First we yatandika abantu vibe gye balina Masaka Luddawa waliwo abambe nabadde mpulya baganda banayo otuwonyezza ebisinde bimanya suubi byonna tebibadde na mulamwa TDA kiba ngamba waliko mu TDA Matovu yangamba nti waliko mu TDA naliyo ne bamatovu abo nenga teri mulamwa nga teri mulamwa nze yangamba we yasinga okwawukana ne TDA baba kupatiya gase Mityana ali ngo mukulembeze wawe omuku wakulembeze lukwago twaliye Mityana nagamaze kati bino sibide ne candidate gwe twali tututo yali Wamala Balunabba yali Wamala Balunabba era gundi yavunzika mukubye zake Wamala Balunabba yakoma unasoma mawulege ku radio yakoma unasoma mawulege unasoma mawulege ku radio okitegeera so ebisinde byonna bibadde bijja naye nga tebiina mulamwa regional political empowerment nkulu nnyo ekisinde kyonna kasa kibanga kiri ku mbeera z'okulaba nti ebitundu binunulwa South Africa ANC yali ebaddewo ne bibiina ebirala okumala ebbanga ddene naye nga tebisobola kulwanyisa nkola ya bukabbulu okutuusa Mandela olwo yajja naga nti ebibiina mugira mudde ebbali katutondewo ebisinde eby'abantu kino kyabaddugavu bali bazungu era okukakana ekisinde ky'abaddugavu kyawunzika kimeze abazungu yes so ebisinde kasita bibeera nga biri ku nsonga za bitundu byabwe tewabeerawo mutawaana gwonna ye ne bannakenya bwe bakola bakalenjini bwe bagira ne bagaa nti akati abajalu abakyukuyu mukuttemu nnyo era kati kankukakase Ruto bw'avaako oyagala toyagala bw'ataba mukyukuyu ajja kuba mujalu oyagala toyagala abakalenjini ekyabwe kati namwe mugira mukomaawo kati omukyukuyu akwatemu oba omujalu akwatemu tutambuze era emikago gyabwe giba gikolebwa bakugamba nti eyali deputy president owa Odinga yali Martha Karua yali mukyukuyu naye era mu ndagaano yaabwe mu mukago gwaabwe baali bagamba nti singa Odinga amalako ebisanja 2 omukyukuyu Martha Karua yajja singa Odinga amalako ebisanja 2 omukyukuyu Martha Karua yajja yayingirawo Martha Karua bw'avaako omukamba Kalonzo ayingirewo era ne mu ndagaano ya Ruto mu UDA bwe yali mu kisinde kyabwe kya Kenya Kwanza nga baga nti feeno mu Kenya Kwanza kasita Ruto avaako Gachagua yajja yensonga lwaki Gachagua bwe yagobwa era baleeta mu Kyukuyu Professor Kindiki kitegeeza nti Ruto bw'avaako Kindiki yajja okuba candidate yendagaano ya fe nafa tufunira mu era okumanya ebintu byabwe abantu be Kenya babigenderako Kinyata bwe yefuulira Ruto n'amugamba nti nze sikyakuwagidde Kampagire Odinga abakyukuyu baagaana ogoberera Kinyata ne bamugamba muno omwefuulidde bwefuulizi mwadda kadala misana ttuku ne mukkaanya nti yaddako kakati lwaki omwefuulira owagira Odinga era bawunzise nga baga nti oli yeefudde bwefuuzi kuba bino byali bya misana nti bwenvaako ono yajja kati lwaki omwefuulira kati okitegedde kati wadde oleesa Odinga katukube naye era newuunya incumbent president gwe yali awagira ne bamukuba akalulu awali wadde kupapalamu wadde akakiiko k'ebyokulonda bakagaana okumulangirira
kubanga eri bantu be basalawo nsonga za bitundu ze zisalawo regional political empowerment yesalawo Kenya namwe kimwagala okuleta wano kimulesa wano mu Uganda kyetulese kitegeza kisolo kyuse bibo bulungi nnyo nti President Museveni wabeera nga running mate we abadde alupo kitegeeza alupo yajja kuba president ng'ebisanja bya 7 bibiri biweddeko tewabeerawo nakubaganya birowoozo era ne bwamwefuulira tugamba nti gwe gwolese tetujja kumulonda misanatu tyoli yaddako kakati alupo naye bw'alonda running mate ajja kulonda wa mu Buganda nti ebisanja bya alupo ebibiri we biggwako Buganda yeekwatamu nze Omuganda bwe najja ate nondo Omunyolo Nabbanja abe running mate wange nti nze bwe mvaako ebisanja bibiri Nabbanja yajja tegeza Abanyolo bakola na manyi nga bagamba waffe tuddako ate ne deputy president we Kenya kyobola bamujja ku vice president ne bamufuula deputy president nti amaanyi taba na maanyi ga bulijjo aba ne budget eyiya asobola okuweereza abantu asalawo ajja mu katale naga nti kino ngambye nti akatale kano teri kuddamu kusasula masannyalaze president asobola kikyusa ekyo kikulaga amaanyi gakola ki gayina naye kati wano deputy president vice president wa wano buli kyajja agamba president Museveni yantumye president Museveni era ne baluwa agisoma n'ateekako omukono president Yoweri Kaguta era bamala ogisoma tayongerako n'atambula n'agenda obubaka bwaleese byonna byoli si bibye kitegeeza abanga mutumbe musiki yes kakati deputy president aba n'amaanyi ga njawulo nti okumugoba kiba kizibu kyobolana ne America yasalawo ekozese deputy president tekozesa vice president kubanga amaanyi ge gatekwa okubanga si mangi naye ng'ate weegali okitegeera kyobola bagenda ku ngendo nnyingi ez'enjawulo ng'akiikiridde America kubanga oyo kati bw'olaba J.D. Vance nga bw'omulaba deputy president wa Trump oyo Republican Party gweteeseteese era yagenda okukwata tiketi ya Republican Party olwo bamuteekateeka kati kitegedde nga Joe Biden bwe yali ateekateeka Kamala Harris era yavuganya yali deputy president wa Trump ne bamukuba naye kati Pence ndowooza yagana buganyi biri Trump bye yali ayagala balangirira anti bamukuba naye baba wangula bombi naye nakkiriza naye era yali tajja kusobola kudda kubanga mu America president si gwe werondera deputy president kibiina kye kimulonda ajja mu kamyufu k'ekibiina era nako mukavuganyako kaba kakasa mmeeme omukutu guno guliko abantu abanyumirwa current affairs naddala ezo osobola mu ensobi kati nga luli ku Chebukati yafa abantu ne bakuweereza link ne bagamba nti awo wabaddewo ensobi kyetuba twagala nti wabula commenting wabule wano wabaddewo bakulaga baguberera in fact ne boyogera ekitabo baso okuweereza lina kama so okusoma kwa ekitabo nolaba ya kutuusa wali wenyini omwadde mwogera abasinga bali Bungereza Canada katwalo gwe nalabye era tubaagala nnyo abalala bali mu America Switzerland wawa mwaga mawanga ga Europe so tubaagala nnyo okutuwabula okuwabula si tewali malayika ku buli omwaso bya se kyenkugambye so political empowerment is key to ne mu America bwe kiri bwe kiri owe Georgia tasalirawo California era Trump amasaza ago tagasalirawo byakukola gaenda ba governor bayiga amasaza galina ne kooti ensukkulumu ezaago nga tonaba kuleeta musango mu kooti ensukkulumu e Washington DC kooti ensukkulumu ez'amasa emisango egisinga gikomeyo kyoboolaba nti kooti ensukkulumu e America ebiseera ebisinga tebana byakukola misango gibaayo mitono baletayo cases ngeri biganye naye abantu abasinga bamatirire eyo naga nti ne bwe naagenda eri kubanga otandikira mu kooti eya wansi ey'essaza n'ojja ng'ojulira mpaka ku Supreme Court ey'essaza kati ogenda okutuuka awo noga nti ne California era binaaba bye bimu abasinga kyobola bino tebajja
misango gibeereeyo ne giggweereeyo kubanga balina obuyinza ba gavana era ne Kenya bwe kiri kyobola gavana mu America bawa bisanja 2 ne Kenya bawa bisanja 2 olw'obukulu bwabwe n'amaanyi ge balina okitegedde mu bitundu byabwe nti wadde DP yalonda Republican Party California ne Trump talina kyakukola era services ze California zisigala nga bwe ziri tebabeerawo kubuuza okiraba ndowooza so n'olwekyo nti abakulembeze babalonda nga bazze kuwere era olaba n'ebyobufuzi baba babizanya wadde mu Congress ya America tebabizanya nga babizanya kuga nti ze ndi wa Republican Party nnyo bandi era olaba nti obululu obusinga bwe baba bakuba ogenda okulanga aba Republican Party ate balonze n'aba DP ogenda okulanga aba DP balonze ne bano era bannansi tebabavunaana kubanga byonna babikola ku lwa bulungi bwa America kyobola ba Susan Collins era abantu bajja kubyogerako bajja kutubuulira wano bw'olaba bantu bakomentinze wano omanya nti omuntu kyoba oyogedde kiba kituufu Susan Collins mu kalulu aka 2 awo nga Trump bamukuba yagaa nti nze sigenda kuwagira President Trump wadde ndi wa Republican Party yagaa nti President ali muleni ye nange ndi muyange kubanga bajja kunkuba akalulu olw'okuba mpagidde Trump olw'embeera gye yali ataddewo kwegacha abalonzi bali bamukyayi nga baga nti tuviire n'aba Republican Party nga bamukyayiddemu kati otuswaza buswaza kati banna science ne bajja nibagaba naye COVID yali abantu mwambale mask naga nti mwambala mask abantu bangi ne bafa okitegedde nga ava kubyobulamu bye boogedde ye n'ateekawo bibye ate nga tamanyi bya kisawo naga nti temwambala mask temukola bwe muti so abantu yaga katukubonerezeemu kyobola bamukomezaawo kubanga ebirala bye yali akola abantu baali babyagala naye baatuuka ku nsobi eno ne bagamba genda so ebisanja ebibiri baali basobola obimuwa kubanga mu America ba president batono nnyo abe bakubye ku kisanja ekisooka batono nnyo era bali eyo mabega nnyo Trump in fact yazamenya byafaayo ebingi kimu okumukuba ng'ataavuzeeko kyobola yali agamba juzi ng'ali mu comedy we ngaga naye tetulinawe tuyinza kuyita nange nenzija ekisanja ekyokubi ne mmalayo ebibiri ebiddiringana amugana nedda ssebo system bwete emyaka 2 egiyise ssemateeka wa America bamubaga mu 1777 yoyo kati emyaka 2 gwonna gy'otya omumenyo olwala oliwanjawulo kikubalala tewali okitegedde so gwekitolo gwakanga musana kakiro tabula mu Trump singa ali mu Africa yandibadde asobola n'okufuga America emyaka 10 ekisooka enneeyisa gye yeeyisamu ye nakyemalira kyekyamazima mu musaayi gwe ne mu bwongo bwe yenna system yemufuga institution ngumu kati ebiseera ebisinga kyobola aleeta ne basajja be naga nti ono muwadde obukulembeze bwe tibamugamba nedda ssebo ne batamuyisa naga waayi tebamuyisiza tewali kyakola kanondo omulala nenga yoyo gwabadde akola ki bulungi ng'ate abamugobye babaka be ba Republican Party ne banga nayo gotuletedde nedda atwononera ayonona ekisooka ekifaananyi kya America ate n'ekirala mu maaso eyo ng'ekibiina kya Republican Party agenda kukyonona balina ennono zaabwe yes kakati DP bo bali moderate era bo bajja ebyebisiyaga ebyo bo tebabiinaako mutawaana bo bagamba ddembe lya buntu naki Trump kasita yazze kubanga Republican Party yo tebikkiririzaamu byasoose n'okusangulayo ku mikutu ya White House naga nti fe wano omukazi alina kufumbirwa musajja n'omusajja alina kuwasa mukazi kubanga boze nnono zaabwe era bw'obanga towasangako obanga toganzangako tosobola na kwetaba mu kamyufu ka Republican Party kubanga gwe ogwawa tofumbirwangako oba tobeeranko na mubeezi nti naganzaako omukyala naye kale ne twawukana oba nafumbirwako ne twawukana okitegedde
So America ebaako n'okunoonyereza era tosobola kukweka bikwatako. Era waliwo omwe yali avuganya mu kamyufu ka Republican Party. Omukyalo yali mukyala mujjukira. Kakati yali avumirira nnyo okujjamu embuto naganzi sagala kujjamu mbuto sikola ki najja mu kamyufu. Bwe yajja munnamawulire n'amugana ye bwavumirira okujjamu embuto era tobyagalira ddala ki naye nagana naye nga muwala we yajjamuko olubuto. Kuba yali akikuuma ye nga kyakyama. Mwanamule yamubuuza. Era we yakoma n'awanduka mu kamyufu ka Republican Party. Ovaamu automatically. Oba tolina kyakola. Tulimu ensimbu. Kubanga kyovumirira ate gwe wakikola. Muwala yakikola siizi. Mwana wo. Kitegeeza bwali busobozi bwo gaali maanyi g'okumugayidinga nti tojjaamu mbuto kubanga nsi ekyo nkivumirira. Naye olaba wakikukusa nabukukusa n'alugiramu eyo kitegeeza toli mwesimbu integrity yo wagisuula. Awo okoma. Wojja kumukutumana nti ffe ng'aba MS tetuwagira kino. Tutambulira ku nsonga z'abantu. Nebagamba kundi ate kino bakikiri. Naye ate bw'oba olina debate gy'oliko eyo mu America wayiseewo emyaka 4 oyingidde emyaka 7 oli ku TV noga nti kino sikiwagirira ddala. Kawaga naye ssebo mu 225 wali otudde ku mukutu gwa MS Media gwe kennyini gwe wali eddukanya n'ogamba booti ne booti ogamba naye enfudde. Gwe nyini ogamba naye sikyalina kyakukola automatically. Yes. Nakubulya ku mulamuzi we Kenya gwe baleetako petition yaziwera 10 naga nti bannaye mbadde njagala nnyo obulamuzi naye. Sikyasobola. Abantu bakulaze nti tebakwesiga. Toli mwesimbu integrity yo. Oli awo alese petition yo yeyanzibako ettaka ya. Oyo yajja kuduuka n'agulawo sukaali kilo 2 teyansasula. Byonna babireeta. Ebyo babikola mu mawanga bwe gatyo. Okwagala okuleeta matiya akulembera abantu ng'abantu tebamulinaako ziro yonna. Kibola Trump kati atuuka n'emisango mingi wali azamanya emisolo wano wakola gy'akyali mu mbuga z'amateeka tunkana ate nga gisobola n'okumusibya n'ava ne kuba pulezidenti bamusiba. Ekyo emisango giba muvunaana gisobola okumugisa kuba pulezidenti n'okumusiba ne bamusiba. Bamuvunaanako n'omusango. Oba bamuwa ssente za kunoonya kalulu. N'akwatako emitwalo 13. N'agiwa omukazi gwe yaganzaako. Teyagiwa na mukazi ye direct. Munnamateeka we. Naye munnamateeka we bamusiba emyaka 10. Bamusiba emyaka 10. Lwakutuusa kyoja mu miro. Ye just kukituusa butuusa gye kyali kira. Wanga. Nga bamugamba. Ndowooza omukyala yalina story gy'asobola okuteekayo nette. Stormy Daniels. Yamuganzaako omukyala oyo muzannyi wa mizannyo na kuyimba. Yamuganza. Kakati bwatuuka mu biseera by'okulonda n'ayagala omukyala oyo aleme kuvaayo kwogera nti yaŋŋanze. Omukyala n'amugamba nti mpa ssente bwezi. Trump n'amugulirira. N'azikwata n'aziwa munnamateeka. Azituuse. Kati munnamateeka bamuvunaana gwa kutuusa ssente. Kutuusa kyoja ssente z'amanyi nti za nguzi n'azituusa. Ng'akimanyi bulungi nti ssente ezo muziwe matiya mumugulirire aleme kufulumya ggulire bwe riti. Ekyo kyokka kyamusibye emyaka 10. Mukomi. Kati kikulaga ki nti obwesimbu munnamateeka yabusuula yanega nti zimweweere kuba munnamateeka yazitwala ng'amanyi kye kiyinza okuddako. Wanga yakigwa mu bugwe tizitwala. Nedda. Yamanya ebiyinza okuddirira. Okitegedde. Kati emyaka 10 yali munda. Yavaayo. Trump yamusonyiwa. Trump yamusonyiwa nga kuba president. Yakozesa kali presidential pardon. Kataba kuwangula wa president. Yali badde emyaka 10. Bwe kiri. Ne America nina nalaba ne gundi nga ali mu kukaa. Era n'abantu abeekalakasa ku Capitol Hill wabajjukira. Baali babasalira myaka 10, myaka 8, myaka emeka. Naye Trump bonna bwe yajja bonna n'abasonyiwa. Naye waliwo omukyala gwe baasiba emyezi 6. Ye Trump yagenza okukomawo wano mu kisanja kino. Nga ye yamalako dde obusibe bwe. Kati presidential pardon eyo bwagiyisa. Kitegeeza record omukyala oli aba avaako ku record. Okitegedde nti kye yalumbako Capitol Hill. Kuba bwe bakusonyiwa byonna bikugibwako ku fayiro yo. Kakati omukyala oyo yagaana ekisonyiwo kya Trump. Naga nti nze njagala ku record yange kibeereko n'abaana bange bamanye nti kye nakola kyali kya bumenyi bw'amateeka. Ebyo biva mu muntu. Okitegedde
n'abaana n'abazzukulu ne bannansi ba America bali nsomako nti Nalumba Capitol Hill naye mu bumenyi bw'amateeka kuba ye omusango yali yagukkiriza ne bamusalira emyezi 6. Kubanga nyine gwe nalaba in fact nalaba naye wanani gwo wa presidential pardon nati nalaba bakunya Biden ngabagamba mwaka walinga tanda bavaako tanda bamukola ko report musajja mukuru mutwegete kukakyakola bulungi bichi nini ndabanga report bajikola ku president ninga eruma president government emutta kana naye nyini naye mulugunya nenga talina kyakola kama za report je bankozeeko nenge ekyokola takola ki ngechekola tachina kuba institution zinywedde kubanga institution zikola ki zinywedde so n'olwekyo bwe kityo ensi bwetyo bwetambula so kaso subuga no budde ndaba butambula njala tukome wano leero tujja kongereza jamuna wandiko na mutayika lwokutaano n'ensonga za mwezi nanga wizira ensonga 6 era buli member yenna anajja okuvuganya ngayagala Buganda First emuwagire ezo ensonga 6 asooka nakuba kirayino n'asayininga nako tinja kuzigoberera tukome wano leero ne council Hassan Nsubuga enamba wajibawadde mu kusooka najibawadde enamba bojikuba kagenda ku office direct noyogera kyoyagala ne wote yako WhatsApp eregenda direct wona osinzira tukomye wano tujja tandika wona kulala akuume atakumira